Olowooza kye tukola kye bayita okuddugaza kwe kwoza taata. Moroka tujoze waka. Moroka tujoze waka. Moroka tujoze waka. Naye ate leero tubadde tuzze kwoza for a purpose. Tubadde twozanga ezaffe tuzooza bwoza. Naye leero tuzze okwoza n'ekiruubirirwa. Tuzze okwoza nga twagala okwoza obulamu bukomewo. Tuzze okulaba nga tusevinga obulamu bwa Evelyn Lagu. Era eno ye drive esoose ey'okusevinga obulamu bwa Evelyn Lagu. Era tuzze okulaba nga tutandikawo kaweefuba ono. Ebizibu bya Uganda, bannayuganda ffe tulina obyekolerako. Evelyn Lagu bw'abanga yalwadde nga abayimbi ffe tusobola okulaba nga tumuyamba, ffe tulina okulaba nga tukikola. Era guno unit eno gye tukoze tugikozese bayimbi bannaffe nti buli muyimbi yenna akwatibwako ekizibu tuyimukiramu. Era wano wenjagala okuviira wano nga nkoola bayimbi bannange tekigenda kubeera just ku bulamu bw'abaffa bokka, naye ne baganda baffe abali mu nkomyo nga bali eyo nga ba Nubian Lee, ba Danny Magic, bwe budde tugende tu making sure nti eddoboozi lyammwe nga bwe mubadde mwogera nti save Evelyn Lagu, yeddoboozi lyammwe letwagala nti mugende nalyo mulyogere mugambe nti free Eddie Mutwe, free Nubian Lee, free Danny Magic, free Beka Kalyango, bonna kubanga bannayuganda. Eddoboozi lyaffe nga Mukalu Kyagulanyi bw'ayogera bwe linaawulirwa abantu bannayuganda bajja zuukuka n'abo bekikwatako balabe nti industry yaffe bagiwa ekitiibwa. Naye can you imagine omusajja waffe babasiba bali eyo naye ate ffe tetufaayo twesuuliddeyo gwa naggamba. So tuzze wano okulaga akabonero nti together we can. Bwe tukwatira awamu buli kimu kisoboka. Eddoboozi lyaffe ddene ate likubisaamu kinene okusinga abalala batasobola kwogera ku nsonga za ggwanga. Lagu ndowooza nze omu ku baasooka okuyimba naye, nayimba naye akayimba bakayita Me Is Me. So muyimbi munnange Evelyn Lagu ali ambitious. Evelyn Lagu teyeetiitirira. Evelyn Lagu anona ekyo kyalina okunona walina okinona. So abazuba family banjulira n'abantu bonna ababadde bagoberera music industry. Evelyn Lagu si oyo ali waggulu ennyo naye okuba nti atukuŋŋaanyiza wano ne kamera zammwe zonna zino bwe ziti kitegeeza alina impact gyali eri Munnayuganda eri art industry. Ekibiina kya UMA kirina okutuula bunnambiro, ng'ogyeko ekibiina kya UMA okutuula bunnambiro kirina okutuula okusala empenda tugenda kukola tutya drive ez'enjawulo. Bwe kuba nti tutaddewo nti buli memba wa UMA oba buli muyimbi ali mu kibiina kya UMA aleete emitwalo 5, ekyo tukisalewo tumanye nti buli muyimbi agenda contributing emitwalo 5 era manager gundi yagenda ozisolooza. Nga kaweefube ow'okulaba nti kino ekintu ekitono tukijja mu ddiiro kubanga indeed kitono wadde kinene. Kyemmanyi tetusobola kulemererwa kubanga ba artist bonna ba mu Uganda tetusobola kulemererwa ffena abaliwo. Buli muyimbi ali wano w'amaanyi. Sente zino zijja tulemerera kubanga twesobola tetuli banaku ng'abayimbi. So nsaba Mukama Katonda atukwaseeko tetujja kulemererwa. Tuli wamu naye kubanga gwe bayita omukwano. Bwe kyenyiza okugamba omukwano gwe kumuntu okubeera nti munno oli naye teri kisinga kubeera nti bw'aba ali wano n'atulabawo. So kyenvudde ndeeta emmotoka yange ne ba Ebons abalala nabo bagenda kuleeta emmotoka zaabwe tujje tusupportinge turaisinge sente ezo ze basaba asobola okukola ati asobola okuba nti awona ate tubeere